Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Bane bali kubera ngo cyali muklaba Delta TV tukole nzikiriza nkwanirize abagole abaguddewo omwaka 2018 mu style banyumye balabise bulungi bakoze embaga yebe omukyala yambadde gown kotunulira n'okakasa nti omwami we mwami Kasigwa yamutadde mu sente bannange muri mutya kitya naye chayisewo mwana mutunulire mbogo okitegeera wala butya kubye buti tana gwo nkubye mwana bali kuteka wese amina mama sacha mukama mama nga mwina love mulinga abeera byejo mukikozeera ate kigambo kya mukama wekibeera ate buli kimu kiba kipya buli kimu kigenda kite tunulire omwami omugambo ekikole ku mutima Singo tegera ninkukunda muno ate mwana zasinga okufa ninkukunda ani singo okwagala munene wanji singo okwagala munene singala vomete aliwo yandisazeewo naye kateliwo kale gawuni wajijje ludda wamu gawuni najijje wa magi wali ku City Bridal Kamukamu Plaza okitegeera era omukyalo yanyambaza ate Salon Neshanita ye yankozeeko kwekulira kuno kwekushana kuno okitegeera Shanita ina bwakwata omuntu n'amulimbalimba n'amukola bulungi kwegamba nage navuddeyo nga kamwako soko kamuweereze wali kawe okuvenga sebo mweleza kayimba tukoleke tubaleke wala yuli misi chambote for misi wange nawe kamwe mkwano I love you mwebaze ku bantu tubaleke banaye twebaza abantu abatukoledde omukolo guno batubereddewo ku kiseera kino sente tewali naye abantu batukwatiddeko nnyo sina kyensobola kuwa amina tekiriyo naye kye kikuwanguza omwami wo naabanga akwagala nnyo bw'ati omukwatawa abaami babakwata mpolampola tukwateko mpolampola wasinga okukuba ku feesi tulabe kwatawo kale bambi tova ku Delta TV mukwano abagole baffe bakayingira reception bacamudde abantu tovaawo nkwagala nnyo mwebale Kampala agambyeje kyamaanyi bwego bito kyamaanyi taata bannaye ashemeza munonga jasanyuse nnyo sabaje munonga sanyoleka kuno mukola munonga kandi kumwine rukundo omubantu mbwenu mukumize muna rukundo ebyo ranga bakwase muhangare
bw'atyo omugole omukyala yakyusa n'adda mu gawuni endala era naye ate nga ya mulembe ddala Asharitas ya klinikki ye yaliwo era ng'emukyusa enviiri. Zonna engoye ze nga za bbeeyi byogedde okulaba era mwe muli n'abagole abaami okukyusa emirundi 3 omukyala naye okukyusa changing dresses emirundi 3 ate nga n'emperekeze nazo zaakyusa. Ntiseba omukowo babatungidde ensawo 2 kulu Andrew bakuyita yolizo gye mulaba seba omukowo babatungidde ensawo 2 nti ensawo esooka yensawo ey'ebirungi waliwo n'ensawo ey'ebyo ebitagenda bulungi mu bw'obuntu Katonda yatukola nga waliwo obuyinza okubeera nga busoba naye oba obukanyuganga mu nsawo ey'emabega yeyensawo ey'ebibi naye ebigenza obulungi bwoddangako ewaka omugamba nga sidiyaza ng'omujjukiza kwoba obulungi bw'akoze era ng'omwebaza. It is just one word, eh? Just one word. Yes. Wish you a happy marriage. Babagaliza ofumbo bulungi mbagadde nnyo bannange katuli kino babeeramu nnyo nasobera kiziba bulungi. Okay, waliwo ebigenda okubwatuka tunula waggulu ku nsi Yesu ayinza okukomawo weekwate ku mutima alina nga opapa Andrew apapa banaye mimwa aga ate kuyita mimwa 5 4 omutima gukwate 3 2 1 sala. Okay, stand by. Watch omukyala alese ekijulo
aliddeko kyala yateeseteese wonderful amuwa Koku Yesu yatizarabe jabi abeje sabe ate mukarye mulyo mbere kwanje mukanyo myeshagama yanje obweda katokafanya oyo amuwadde twakoze abasu events abokikotoriyo abatimbye olwaleero luno kamera baba tulaba biki biri ku kamera biro biri ku tv amanda kokunywa tv oba ebiraga simanyi kachapisa kwata kugamba kakutwala eri mu bbanga omwami naye amulisa mmanyi ebigenda maaso wano omwami naye amulisa tv oba ebiraga simanyi bwati omukyala nywesa omwami wo Mwami n'omukyala Bakasigwa mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV. Mukyala Kasigwa mwebale kuwagira Charitas ya clinic, tukwagala nnyo. Mwebale kubeera abantu bakakamu, mwebale kubeera abantu balungi, ate webale na kunyuma. Kasigwa webale kwagala mukyala wo, webale kumwagala na bulamu bwo bwonna. Mukama Katonda ayongere okubakuuma mu maka gammwe.
bwetyo mukwana tubuddeyo ewa mwami n'omukyala Bakasigwa omukyala Nalulungi omukyala Kasigwa mwebale nnyo okuwagira Charitas Jacqueline mwebale nakuleeta mukolo ku Delta TV mu kaseera kano tubeera tugenda mu wedding album yaffe era ng'osinzira we waka n'osindika ebifaananyi byo ebyokukyala ku simu yange ne tubikulagira nga bwe tugenda okulaga bano katubalabe mu bulamu bwange wentyune nfunono eyazessanyu lyange obulamu ne butibengera senane nterera watali nenzigwerera nembanga tategera oh yeah watali nzisifuna mirembe aliwa wetaga aliwa amulabaka mulete aliwa wetaga kabite esawa yaffe esooka bwetyo bwewedde mukwano era nga tugamba nti mu ssawa yaffe eyokubiri tugenda kubeera nga tugenda ffenna eyiganga wabula nga gamba City Bridals yakyateekamu esente Kamukamu Plaza Quintiba Road nenyongera okugamba nti Maria's Bridal ye alina Gomesi City Bridals wa gowns ne changing dresses ebirungi ebyakabi nga bw'olabye gowns z'omukyala Isabel Kasigwa Maria's Bridal alina Gomesi enungi neza bamama babuza Charitas Jacqueline kyakolako nviiri tutandikira ku sente z'olina nga tusomesa n'abagala okuyiga enviiri engatto zijja wakato sales center katukene mu Bulango tugende ffenna eyiganga kankusampulingeko ekyabadde eyiganga bwe tumala tugende mu Bulango ate era tukomewo n'omukolo gwaffe ogwo sigala ng'olaba Delta TV tukole okwanjula n'embaga okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza